yalimu mwami Norbert Mao era be bawamba bataata baffe. Ekibakwasa n'ekibavunaanibwa kyakubeera nga bawagira. Lyotya muganda wange mpwaniriza nnyo kaswenti oli bulungi, ebintu bitambula bitya eyo sayidi eyo? Nange bitambulira ddala, sinafunamu wadde obuzibu, mpozi Katonda akyanjaziseemukko. Baganda bange Abasiraamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Jamaalu erinnya lyange, Wakali esuubula ow'Enakaseke gyempangaalira, gyensinziira okubaweereza, gyensinziira okutunuulira ensonga ez'enjawulo mu biti eby'enjawulo. Muli mutya ne musinziira okuba nga mutulaba Uganda yonna, abali abroad, waliwo baganda bange abali Saudi Arabia, abali Dubai, abali Oman, waliwo bannyinaze abali mu USA, abali Canada, waliwo abali Bungereza, abali mu nsi za Europe yonna gye muli, mwebale kutulaba, abali e Buyindi, abali e Japan, okwetoloola yonna. Inshallah, Mungu anaatera otusitula eddaala, ajja kutusitula tubanoonyeeko ngeri emu oba endala. Waliwo ekibuuzo n'ebibuuzo bye nnina ne baganda bange abanneetoolodde, naye ng'ate ansa ntono. Nti obutono bwazo kitegeeza ki? Obutono bwakyo bwe ngamba nti ansa ntono, ndowooza ngenda kugenderawo ku mulamwa. Wentera okubeera wano ku channel eno, ku TV eno, ntera okubagamba twala obudde onoonyereze, twala obudde omanye. Wali otutteko ku budde bwe muli ne weebuuza nti lwaki Mandela yafuga emyaka 4 n'akita, kisanja kimu n'akita. Wali otuddeko obudde weebuuza lwaki omuntu abeera avuganya gavumenti batemwagala. Wali otuddeko obudde ne weebuuza lwaki omukyala tayagala mujja we. Wali otuddeko ku budde, kale kankuwa ebyangu ennyo, bulamu bwa bulijjo bwe tutambuliramu, lwaki omukyala tayagala mujja we. Ffe ababutwala ne tunoonyereza tumanya nti kati ensonga eyinza obba ABCD. Ensonga eno bw'oba ogikoze, mujja w'omuntu asobola okwagala mujja we. Otegedde? Leka tubikwate, leka tuleme bikwata bukwasi nga lugero, naye ng'ekituufu kyabyo birungi ate byangu byakutereeza n'okumanya nti kati ono mujja w'ono basobola okwagalana. Waliwo pati yabadde mu kibuga Blankets and Wine y'Abasama. Waliwo omugobereze, omuntu kugamba gwe mugoberera ennyo, Zali yazze ne mujja we, yayise mujja we ku pati gye yategese, era owedde abanyumya okitegeera. Njagala message etuuke wa Norbert Mao, minisita w'ebyamateeka eyakajoyininga gavumenti ya Mwami Museveni w'ebbanga si ddene. Bw'oba osobodde mukamutambuliza akatuuke akalabe, specifically Mwami Norbert Mao eyali mu kibiina ekya Democratic Party nga ye Ssenkaggale, n'amala n'agenda ewa Mwami Museveni. Era kati nga minisita w'ebyamateeka, okulwaŋŋamya ebyamateeka, yali ali mu ofiisi akajja. Mwami Norbert Mao, waliwo ebibuuzo bye mugenda okufuna nga abaana bammwe be balina okubiddamu. Waliwo ebibuuzo bye mujja okufuna nga abazzukulu bammwe bye bali biddamu, naye ng'ekituufu byali byammwe. Waliwo answers z'oleka nga ziri blank, nga tezirina we ziraga. Waliwo ebibuuzo by'oleka nga tebirina we biraga, nga biri mu kakomera, nga tolina w'obissa kubanga tebirina answer. Mwami Norbert Mao
kolayo ekintu ekyobuzira kubanga it's not too late. Bw'otuulako ne mwami Museveni akunnyonnyola atya gw'omubuuzeemukko kiwaayi bano abantu abawambibwa abaana b'abantu balagawa era lwaki tetubata era lwaki tubaleeta mu kkooti nga ggwe ow'ebyamateeka aluŋŋamya. Mwami Norbert Mao, nze kimanyi bulungi nnyo nti okimanyi bulungi nnyo nti ebintu ebikolebwa tebirina musemateeka wa Uganda, tewali wadde akawaayiro we kali okubeera nga okeera ku makya n'okwata omwana w'omuntu n'omutulugunya ku levo yonna, tewali ssemateeka we kiri, oba n'omusiba oba n'omubuzaawo. Nti kutandikira ddala ku LC1, LC2 parish, LC3 sub-county, LC5 ba-councillors, omubaka wa parliament, ba-RDC, n'otuuka ku baminisita, n'otuuka ku basitule, n'otuuka waggulu mu parliament, n'otuuka wa president. Ssemateeka talina wakirambika nti kakati mugenda kukwatanga abantu mubasibe, mugenda kukwatanga abantu mubajje wano, mugenda kukwatanga abantu mubakole bwe muti ne bwe muti. Ssemateeka talina walambika. Mwami Norbert Mao, oli musajja muyigirivu, oli musajja wa byamateeka, oli musajja asomye, osomedde ddala. Okusala eddiiro n'ova ku ludda oluvuganya gwe twali tutunuulira ennyo n'oyingira oludda lwa mwami Museveni, wasala eddiiro lumu omulundi gumu wekku n'ogenda era ne bakuwa entebe enkulu ennyo eruŋŋamya amateeka. Naye mu constitution ya Uganda tewali wadde akawaayiro we kakwatira bwe kati, ng'akawaayiro ako mu ntuufu ng'okanokolayo ne kagamba nti kati kayina kukola ebyo ebikolebwa gavumenti ya mwami Museveni. Maama Nabanja, kusaddaakayokko lumu. Maama Rebecca alitwala kadaaga ng'omaliriza ofiisi, ova mu ofiisi owummula emirimu gyo. Mu bitono ennyo okyayina eddoboozi mu gavumenti eno okubaako ne by'oyogera n'ogamba no, bano abantu basumululwe bagende mu kkooti bawozesebwe. Waliwo ebintu ebimu nga tulina okubeera nga mufumiitirize, mufuneemukkaako obuntu. Maama Nabanja, maama alitwala kadaaga, si mmwe mwekka, Ssaabawolereza wa gavumenti, the Attorney General, Mwami Kiryowa. Ofiisi gy'olimu eruŋŋamya amateeka, egalaba amateeka, omuwolereza wa gavumenti. Bwe mutuulako eyo n'omukulu, mboozi ki gye munyumya? Abaana bano abato, abaana bano mulowooza omulembe ogwo oguliddawo bagenda kunyumya ki nga banyumya mu bukulembeze bwammwe? Banyumya nti gavumenti eri eyaliwo, eyalimu mwami Norbert Mao, era be baawamba bataata baffe ne bababuzaawo. Ate mwana wattu ne bisinga okwewuunyisa, tewali kinyuma mu Uganda nga kubeera nti nno ffe abavaayo ne twogera ne tuwabula ate ffe tufuuka abakyamu. Abantu bali ekibakwasa n'ekibavunaanibwa kya kubeera nga bawagira omuntu agezaako okuvuganya oba okuwakanya mwami Museveni. Ensi ekula mwami Norbert Mao, abaana bonna bagenda kutunula, bagenda kukula kubanga mulimu obwana obuto. Kibalama John Bosco gy'ali ayina abaana, yaleka abaana n'omukyala n'abazadde. Nga nawe wooli omuzadde ow'omwana wo, nga wooli taata, naye bwe yali. Naye ng'ensonga eri egyo yakuwagira muntu avuganya mwami Museveni.
kino kiyinza okuba tekigenda kutuuka ku oyo yekka anti kakati gwali eyo asirise era bugenda kukeera ku makya buyinza okutya ku makya nga gwe bakutte anti bw'onoosirika n'abalala bajja kusirika bagambe nga gwe naye yali tayogera. Lino ddembe lyange okweexpressinga oba okwogera okulaga obulumi bwange eri eggwanga lyange eri awo bwe kikwatako nga mbagamba naye nga mu constitution nga mu byonna byonna akatabo ka constitution kensoma temuli kawaayiro kalambika wano eno nti kakati ennyingo eno bano mujja bakwatanga mubatwale mubasibe mubabuzeewo baleme kujja mu kkooti kubanga singa kaalimu twandigambye nti tutafuta bubi ssemateeka nti waliwe kalambikiddwa ne bw'oweetoolola n'otambula n'olaba tewali we kalambikiddwa singa kalina we kalambikiddwa twandikajjeyo nituka n'okolayo ne tugamba nti wano baakateekawo nti omuntu alina okuwambibwa aleme kuleetebwa mu kkooti kuwozesebwa. Buno buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda ekiriiko nti nno oba omuntu agenda kubeera ng'akola ki nga ye yalina okuba ng'ayogera. Olw'okuba buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda mulimu abantu abatonotono bwe tulabye kubanga waliwo lisiti yasooka okufuluma eya President Norbert Kyagulanyi Ssentamu ne wafuluma endala naye waliwo abasinga okwogerwako ennyo Moses Dennis Zimula Shafiq Wangola Godfrey Kisembo Mustafa Muwaba Michael Semuddu John Bosco Damulira Musisi Mbowa Isima Sesanga Hassan Mubiru Yuda Sempijja Vincent Nalumoso Shafiki Wangola John Bosco Kibalama Mama Nabanja bino ebintu obisaagiramu Mama Nabanja kakati gujjajja mwami we muddako eyo ne mutuula munywe kubanga tusobola okwogera bino nabiri ovuwiki tewali ngeri kijje muyinza tukakasa nti tabimanyi tuyinza okwogera kuno nabiri kubanga waliwo mikwano gyange abamu abaŋŋambi ne baŋŋamba naye Yamaalu oba tabimanyi tuyinza oba tabiraba nga muli awo naye nga bamafiya bamuzibadde akatambala yalowooza ensi etambula bunyayo tabimanyi naye wa ne mbagamba abimanyi okulembeze w'eggwanga tayinza kubanga tamanyi kigenda mu maaso naddala bino ebintu ebisembayo waggulu. However, waliwo emabega awo ebintu ebyaliwo awo naye ate nti nga tabimanyi. Najuuza ebbaluwa esembyeyo ey'omuzikiti abadde awandiise ng'ekwata ku muzikiti gwa Odi Kampala ng'eraga nti abadde tamanyi bigenda mu maaso. Ntugamba yiye for sure ebbaluwa eno bwebanga yavudde eno naye ng'abadde tamanyi bigenda mu maaso kisoboka naye nga kisoboka kubanga gavumenti ye yajjula bamafiya ate ye yabakuliyetingawo wabula bamulemye okukontrolinga. Omanyi njagala muntegere bulungi mwabampuliriza. Nina kye nabagamba juuzi emabega mwami Museveni alina ekintu kyakozesa kino ekyokubeera nga waliwo fiya gye babateekamu waliwo ebintu kwegamba ne mubivaako ne muba nga mukontrolingibwawo nga mukola bye baagala naye byonna okwetoolola kwonna tubajjemu bonna kuba olwedde babadde mu gavumenti eyo. Mama Nabanja asaavinga gavumenti, mwami Kiryowo asaavinga gavumenti, Maama Rebecca Alitwala Kadaaga asaavinga gavumenti.
kakati waliwo omuntu omupya eyakayingira gavumenti ate omuntu oyo yalungamya ssemateeka ali mu minisitule eyo Muzeeyi Norbert Mao nti byonna ne bwe tuneetoolola tutya kubanga gwe osobola okutafuta amateeka ogamanyi bulungi n'ogamba nti okusinziira kino bwe kiri kino kirina bba bwe kiti ne kino kirina kubeera bwe kiti. Lwaki bannayuganda temubaleeta? Era lisiti gye ndabyeko abantu nga bangi. Solution eyinza obutaba yakubawamba. Ngera bwe nzija nkugamba nti gwe buli w'olowooza nti Kyagulanyi ky'ekizibu obeera oli ku kafu sooka olowooze cause kiki ekireese okuba nga Kyagulanyi afuuka ekizibu. Kubanga bw'olowooza nti Kyagulanyi ky'ekizibu waliyo Bakyagulanyi bangi abalala be mutamanyi be mutannamanya abasobola okwesaddaaka ne beewaayo nga baagala enkyukakyuka mu ggwanga. Bangi Bakyagulanyi bangi. Oyo gwe mulabako oyo kyekyenjawulo kyokka naye togezaako okulimbibwalimbibwa mu ndowoozayo. Gwe maama ali mu bukulembeze naawe taata ali mu bukulembeze. Bakadde bange mmwe temugezaako okulimbibwalimbibwa mu ndowooza zammwe nti muno mu Uganda mulimu Kyagulanyi omu. Bakyagulanyi bangi ntegeeza abantu abalina endowooza ng'eya Kyagulanyi nti Kyagulanyi gwe mulabako kati ye mukulembeze waffe yoyo naye mulimu Bakyagulanyi bangi abaagala enkyukakyuka. Bannayuganda baagala nkyukakyuka, baagala bwenkanya mu ggwanga lyabwe, baagala nfuga nnungi n'obukulembeze obw'emirembe. Tebalina kirala kye babaagaza, tebalina kubanga singa era byaliwo nga balina bye baagala bandikedde ku makya nga of course tebafaayo, twandibadde tetufaayo, twandibadde tusirika ebintu ebimu tumanya nti amafuta geeyongedde 5 it's okay, sabbuuni ali mu 5 it's okay, sukaali ali mu ezo it's okay, nga tukuba bukubi mu ngalo naye tukaaba. Kitegeeza embeera naffe tugiraba ti bw'oba olwaleero oyinamu emiliyoni mu nsawo tekyali ssente kubanga bw'okwatako omutwalo n'oguggyako ebintu ebisinga gwe omutwalo bagulya buli. Muzeeyi Norbert Mao tekiri leeti eno wakavaayo by the way. Wakavaayo eri kubanga kyo Honorable Namboozi yagamba nti oli nsujju era twagiraba nti oli nsujju kungulu wali wa green naye munda ng'oli wa yellow, which is okay kubanga eyo ssemateeka kati ali mu ggwanga lyaffe. It's okay buli omu okulambika enkola n'okulambika kiki kyawagira n'okulaga obuwagizi bwe, it's fine, tekirina buzibu. Naye ffe okwemulugunya kwaffe ng'abavubuka nga bannayuganda bakwatibwako, abantu baffe baluwa, abo mulimu mikwano gyaffe, mulimu baganda baffe, mulimu bannyinaffe, mulimu bakadde baffe, baluwa. Lwaki tebajja mu kkooti ne bawozesebwa? Obwo buvunaanyizibwa bwonna omuwolereza wa gavumenti. Naawe mwami bikukwatako, Mao bikukwatako kubanga eno wakavaayo n'odda eno and it's not too late. Tekinnaba kubeera late nnyo kubeera nga osobola okugamba nti nze tebinkwatako, nedda. Era osobola okuvaayo. Twalira ekiwandiiko mwami Museveni omugambe kino ekiwandiiko kikyawo. Bano abantu bwe bati ne bwe bati kuba lisiti I'm very sure mugirina. Naye kati pulezidenti wange Kyagulanyi agiggyawo. Kubanga ye mu kunoonyereza ono baamuwamba ng'awandiika.
nono bamuwamba like tulipotinga bulipotinzi nono bamuwamba abantu we balipotinga mu kugatagata fayiro ng'abantu alina 10 plus. Kakati abo abantu balina abaana balina abakyala balina abazadde okitegeera ali kyasinga okutwewuunyisa ennyo mulimu ne bannakazadde b'eggwanga mulimu n'abakyala be mwawamba. Mwami Norbert Mao otunuulira mu constitution ya Uganda gwe njagala onokoleyo akanyomero oba ogyeyo ka segment kokka akantu kati nnyo bwe kati akalaga ebintu ebikolebwa kubanze mbagambye tebirina we biri mu constitution okutandikira ddala ku level ze tutambuliramu zonna okuva ku LC1, LC2, LC3, LC5 mpaka wa parliament mpaka waggulu ku level esembayo. Tewali constitution wegamba nti onajja kukwatanga gundi amutwale wano ne wano awatamanyiddwa. Teriwo. Tewali ate tekiribaawo. Abo abantu baliriddawa. Lwaki temwekuba mitima abo abantu ne bajja mu kkooti ne bawozesebwa nga ssemateeka bw'alambika. Munnanga ate era nga bwe naggambye ebisinga okubeera nga byewuunyisa bye bino okubeera nga bw'ovaayo ate n'oyogera ate obeera mukyamu. Endowooza zaffe mugulengule, endowooza zaffe muzigjeemu mufune we muziteeka mu kasiro nga temunnaba zookya na kuzisula ku kasasiro musooke muggyemu mugambe ono omulenzi yabadde ategeeza ki. Omale ogambe kituufu ensonga gy'ayogerako nti tugikoze tutya, tukoze tutya okubeera nga kino tusobola okitereeza n'ataddamu kukyogera kino nga si mu bubi obutaddamu kukyogera kikoleddwako. Nti naye ate bw'omuziyiza obuziyiza oba naye n'omukwata oba n'omubuzaawo oba like n'oteekawo embeera ey'okumutiisatiisa, waliyo abalinga oyo bangi, ntegeeza abalinga nze bangi. Solution eri ki? Abantu abo kukyusa mu nkola, kukyusa mu nkola. Bring back our people. Abantu bannayuganda mubakomyewo byonna gye bali, oba bali biki oba bali biki mubatwale mu kkooti bawozesebwe basalirwe, kubanga singa baba baasalirwa oba musango kiba musango ki either tumanye abo abantu baabwe bamanye nti bali luzira oba bali kitalya oba bali nalufeenya. Abantu bakeere nga bagende wakiri weekend babalabeko babatwalire ku kyokulya babalabeko nga bo kuba abaana nga gwe kati gwe bw'obula n'omala obula emyaka 3 emyaka egyo nga bakuwamba mu 2021 kuba mu 2022 kati tuli mu 2023 emyaka egyo ng'obuze ku bantu bo famire yo toliiwo tolabikako wandibadde onnyonnyola ki? Mwami Norbert Mao okyalina omukisa munene nnyo, okyalina okuyimira, okyasobolera ddala okukeera ku makya n'oyimiriza ebikolwa ebifaanana n'ebyo weebitu. Kubanga singa obadde nga tolina busobozi obwo obadde mbadde sobola kwesibako nnyo, naye bwe tukubakubamu ttooki gwe ate yaakava eno n'ogenda eno wakasala eddiiro, oli wakasala eddiiro kubanga terina bakugenda nnyo era oli eyo osiriise
toyina wadde konyeka ku nsonga ezitambula ng'ate gwe minisita w'ebyamateeka ku sayidi eyo. Era essaawa zino ofiisi gy'olimu etafuta bulungi ogamanya amateeka. Sitwagala kugenda wa kanso Nalukola tumwebuuzeeko tumubuuze owaaye kanso kino wamma kikkirizibwa kino ekikolebwa wano bwe wati. Aye tunaamubuuza kwegamba nga gwe naawe kennyini akirimu oli munnamateeka era okimanyi bulungi nti tekikkirizibwa. Kubanga singa kibadde kikkirizibwa byandibadde byangu. Nakyo kimukola kikontana ne ssemateeka. Tekikkirizibwa kikontana ne ssemateeka. Kubanga ssemateeka bwe kiba nti tutambulira ku nkola ya ssemateeka atwala eggwanga lino alitambuza, ekyo kikontana ne ssemateeka, kikontana. Tekirina we kirambikiddwa, tekirina we kiri. Kakati olina kuba bwoti ne bwoti n'osobola okukola bwoti ne bwoti. Ensonga zaabwe kwali kwogera na kuwagira muntu avuganya mwami Museveni. Tewali kirala kyabakwasa kuba tewali oli gwe baakwata mbuno yakwata ejjinja n'alikuba omuntu. Tewali gwe baakwata mbu yatta muntu. Tewali gwe baakwata, bonna ebibakwasa kwogera kuwagira muntu avuganya mwami Museveni, kwogera ku bintu biruma bannayuganda. Tewali kirala, sina kirala kindabayo kiri awo. Waliwo ekirala gweosobola okugenda mu comment section n'ombuulira n'ogamba nti kino we bati kiwagira. Ate nga bwe mbagambye, bwe nabagambye Robert Kyagulanyi Ssentamu aliko omukono gwa Katonda nti byonna mubikola na buli kimu, naye Katonda oli omwana ali favored. Nti ndowoozamu n'okulowoozaamu bwakutunuuliramuko bw'ati asobola okumanya nti ono mukyamu, ono si mukyamu. Kiki kisa kyaliko ekya Katonda. Kuba singa si kisa kya Katonda ku bintu ebikolebwa mu ggwanga muno, Kyagulanyi singa tetukyamuyina. Olw'okuba Katonda alaba nti tuyaayaana nnyo, twetaagamu omuntu wa ddala, ali ku bya ddala. Branch ekikiri bwe kityo. Njagala ensonga eyo givaako. Njagala kugenda ku bukadde 10,000. Nja kukyogera mpaka nga mmaze okutegeera oba nga mmaze okukinoonyezaako n'enfuna obukakafu bwakyo. Temwaziridde. Essente zigenda oyisibwa oba ezisuubira oyisibwa oba zimugenda okulya oba ze mwalidde oba ze mwalya, musajja gwe, mukazi gwe, omubaka wa Paalamenti okwata otya obukadde 10 n'obulya ng'abantu abaakulonda gye bali eri bafa, mu malwaliro gaabwe temuli ddagala, enguudo zaabwe enfu, tewali luguudo lukole, tebalina masannyalaze, akaduuka omukadde kaagulako sabbuuni wa 15,000, sukkaali wa 5,500, omuceere guli mu 5,500, amafuta gali mu 5,500. Mukazi gwe, musajja gwe, omubaka wa Paalamenti, lwaki okera ku makya n'olya ssente w'omusolo? Uganda y'emu ku nsi mu nsi yonna ezisinga okubangibwa, y'emu ku ezo ensi. Agamba bangi gavumenti eno ne bw'eneeba evuddewo tugenda gasasula, oba mwagala oba temwagala, oba twagala oba tetwagala. Ne bw'oliba tokyali mubaka wa Paalamenti nga waliwo omwana wo oba omuzzukulu ogw'ozadde nga yaliyo, ebyo ebintu by'okola ne by'olya muzzukulu oyo alibisasula. Tugenda kubisasula, kati tugenda sasula amabanja mpaka ddi? Mufo kwegayirira ssente baddemu batuwole mu World Bank. Ezo ssente ze mwonoona era ze mudiibuuda mweze mutwala obukadde 10,000 obukadde buli
buli obukadde obuwumbi 55 ezo sente nnyingi nnyo ababaka 5 plus tosobola kufumiitiriza nti obukadde 10 oba olidde mu nsi y'olukwe ng'okimanyi bulungi nnyo gw'obeera mu mmotoka ennene nnyo eri bweti n'amafuta munyuga kaadi abaana bamwe balwala mubatwala ebweru naawe bw'olwala ogenda ebweru ne wejjanjaba abaana basomera mu masomero ga bbeeyi bw'oshopinga ebintu bingi nnyo naye sente ogenda kukwata millions 10 bazikuwa olw'okuba mwagala okuyisaawo etteeka ery'ekisirusiru lwaki oba otuuka okusiruwala n'otuuka ku ekyo ng'okimanyi ofuna omusaala naye nga munnayuganda akaaba munnayuganda afa ate bino tebisosola gwe ne bw'onoozirya 10 muganda wo ng'oli Kampala oba oliriddawo naye nga muganda wali eri mu kyalo era sitiru naye kiro ajja jjugula 5,000 kyekyenjawulo nti gwe omwongerezaako n'omuwa naye muli ku ssente z'abannayuganda mwonoona mwe temusobola kutuulako wansi ne mufumiitiriza nti ssente zino tugenda tulya zaaki olya zaaki nga mu ddwaliro temuli ddagala ddwaliro olya zaaki nga eddwaliro lituuka nga temuli mazzi olya zaaki nga eddwaliro lituuka nga temuli amazzi nga gali awo naye nga like bannayuganda bali bubi nkimanya ndaba naawe osobola okukkiriziganya nange tulina omuntu omu agenda okututereereza embeera eno era essuubi lyaffe oba olaba ŋŋamba nnyo muyita nnyo lasiti yaffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ye musajja ayiseeko mu ennaku naawe gy'oyiseemu nange ne ngiyitamuko nange ne nfumiitiriza naawe ng'osobola okufumiitiriza kati naye ng'asobola okufumiitiriza nti asobola okufumiitiriza agana naye bwe naabeera waneeno ate bano nga bali bwe bati ne bwe bati awo wokka lwaki mutuuka okukaabya bannayuganda amaziga nga balowooza ensi eno tuli mu nsi ndala mubutuufu waliwo woobeera mu Uganda ng'oli ng'ogamba oba eno ensi gye ndi muba yeeyo si yange oba si yange okitegeera bino byonna tebitegeerekeka ebintu biri awo byamagete buli kimu kiri awo kyakyuka ebintu byava ku nnono tebikyategeerekeka engeri gye bikolwamu naye nga lwaki tutuukawo awo kamalirize muvubuka munnange ali eyo bwemba njogera ku muvubuka njogera ku myaka 18 ku myaka 4 gwe kimanye omanya nti yenamba tuli bangi nnyo mu ggwanga lino Uganda 18 tuli bangi nnyo ffe tusingamu obungi naye kigenda kuba kyansonyi era kyannaku nnyo okubeera nga tolina kyogasse ku ggwanga lyo nga toliina gwe ng'oli wa yes nga toliina gwe ebibyo biraba ng'ebirungi kubanga naawe ogenda kuzaala ogenda kufumbirwa ogenda kuwasa ogenda kukola ebintu eby'enjawulo eggwanga ligenda kutuuka likunyiga wooli va mu comfort zone my brother va mu comfort zone tulina kukwatira wamu ne tukwatirako Kyagulanyi era siti yaffe ye muntu eyajja okutuusa obukulembeze bw'eggwanga lino mu mirembe ye muntu eyajja waneeno okutuzibula amaaso ye yatuzibula amaaso Kyagulanyi ye muvubuka eyavaayo nga buli omu amunyooma ye muvubuka eyavaayo nga balowooza tagendagenda mu paalamenti eyavaayo nga balowooza teyasoma eyavaayo nga balowooza talina byagenda kuteesa naye ensi okubaako waddeko okuzibula abazungu okuzibula abantu bonna Kyagulanyi amaze genda mu paalamenti ebintu ne bibanga ebitandika okukyuka kubanga tujjukira we yalwanirira omusolo gwa OTT omusolo gwo mugujjukira ogwo ogwali gugibwanga ku masimu
nti ye muntu yagenda mu parliament ebintu ebimu ne bitandika okukyuka mpaka bwavuddeyo n'alamuza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Era tuba mukisa nnyo okubanga tulina omusajja bw'atyo nti Kyagulanyi ye muntu mu nsi yonna yonna eyayingira mu World Book of Records. Omuvubuka omuto from nothing to something. Nga basinga bali bamulabanga muyaayi. Naye olwaleero essuubi lyaffe waffe abatandika naye from day one nga tumukkiririzaamu talina kyotugamba ogera tutugamba ki? Murasobola kufuuka pulezidenti, murasobola kukyusa bukulembeze bwa nsi eno kuki ng'olugendo lwe twakatambulako era emayiro tuzitambudde eziwera era ffe tuli sure nti sawa yonna tusobola okukyusa gavumenti eno, tuli sure mu mirembe tebibanga at least ko ng'ogamba ate mwana wattu. Era ye atugambirawo ayagala okukyusa obukulembeze mu mirembe, si mu ntalo, si mu byaki. Ebyo byadda. Naye kati omulembe guno gwe tuliko ebintu birina engeri gye bikyukamu mu kuteesa, mu kukkiriziganya, kukola ebintu eby'enjawulo but not okitegeera. So njagala obeerekereza nkwebaza ggwe angoberera, webale nnyo, webalire ddala, nkwebaza gy'osinza okuba nga atondaba, nkwebaza olw'obudde bw'otwala n'ondaba. Kwagala nnyo muganda wange, ekitugumya mmwe mutugumya, otegedde? Actually nze ekiŋŋumya mmwe bwe buli w'okalaba ka vidiyo n'okamalako, buli w'ogiraba n'ogamba nti eyo ye Jamaalu waffe. Nze Big Bro Jamaalu ow'e Nakaseke gye nsinzidde, gye banzaala obutali musango. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abantu bange mbabuuzaako, ab'e Nakaseke abali eri waggulu, abavubuka bali awo mu tawuni Ekigege mbabuuzizaako nnyo. Kyobe webale okubeerako ng'ate ebintu bitambuliza ddala. Abali e Kasambya wansi, Honorable Nakawooya webale kubeera ku ground, nkwagala nnyo. Ate mpozi na mwenna abakulembeze mu biti byammwe eby'enjawulo ab'e Nakaseke abagasa ettaffaali. Nakaseke Registra wange mukulu Byekwanso webale nnyo, webalire ddala. Ekintu kikwasaganya akume atakuumira mpeera, tuddemu okuwuliziganya nate Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala.